ebibuuzo bibadde bisatu ebibiri biwedde bino ebibiri mwembiri kamba gatterumu tumalirize naabo inshallah munatusonyiwa. Asooka ye Adil Boss aga nti alamulwa atya oyo asooka okusaala sunna mu kaseera ke kamu nga jjama egenda mu maaso. Owokubiri ye Ssebuufu Abubakari Tawfiq agamba Sheikh anti omufu sikkirizibwa kumukolera umra. Ekisookera ddala omuntu akkirizibwa kusaala swala ya sunna nga jjama egenda mu ki? Mu maaso. Egenda mu maaso. La salata illa al-maktuba. Tewaliiwo swala ekkirizibwa genda mu maaso okuggyako ey'obwaki? Ey'obwetteeka. Buli olaba esswala eya jjama ey'obwetteeka ng'emiddewa tetuteekawo sunna. Genda mubashara weegatte ku swala eya ki? Swala eya jjama. Sheikh mbadde ndi mu sunna njivaamu ntya? Bw'oba obadde oli mu sunna ng'ogisazizzaamu waliwo omuntu okubeera mu sunna ng'abadde agimaliriza. Mukulu ali ku lwaka esembe ali ku tahiyatu. Ne bakima gwe sooka omalirize osaze salaamu. Naye mbadde naakakuba takibiira bwe nti ndi ku lwaka esooka bakimye give embuvi ali togivaamu na salaamu. Kubanga esswala ewedde emalirizibwa naki? Salaamu. Eyo tambula butambuzi. Giveemu kye walazima. Tambula butambuzi ogende weegatte ku ki? Nga nabbi yagaa nti idha uqimati swala fala salata illa al-maktuba. Kasita bayimirizaawo esswala teriyo esswala ekkirizibwa genda mu maaso okuggyako ey'obwetteeka. Naye kuona amaliriza tahiyatu abadde afundikira oyo amalirize amala agenda asange ki? Esswala. Agenda asange esswala. Oli gwe mbadde ngambye ekibuuzo kibadde umra omufu. Ekyo wa umra gwo mwe mutwala abantu kimwanukule okusooka kwa byonna obabuulire n'abantu obatwalira mu kitongole ki? Jazakallahu khayr. Okusooka kwa byonna ku nsonga ekwatagana umra tukizzayo ku kibuuzo ekyabuziddwa mu maaso singa kibeera mu nadhiri mukadde wa mu maaso okubanga agaa nti nsolooza akasimbi kano ngende okukola umra. Wallahi ebintu byewuunyisa tusaba Allah tusobose okujjuza enniya y'okukola ibaada zino nga tukyalina obusobozi w'emisimbi n'omubiri. Mu December nibwe tugenze naye alhamdulillah fe ab'ekibiina kya Al-Misbah tuwantu abagenzi tugenze abantu 16 bagira ku Thurayya mwebale tuwagira naye kimu ku byanneewuunyisa ku 16 abantu babiri be baasigala. Mu baasigala ensimbi zaagana okwera tusallallahu musobozese omulundi oguddako omu yasigala yagwa eddalu oba yalwala omutwe ng'ebula ennaku 2. Mu bintu ebinakuwaza nze nga nze kyanzitooya kuba sikifuna nkumbulamu omuntu okubeera nti omuntu alwala ng'agenda mu lugendo olutukuvu erutyo. Ne ngamba famire ne mbaga nti mbasaba khalisatan liwajhillah ali ku ddaala ly'obulwadde litasobola kukasuka mayinja okuvuma okuvamu ebigambo wabula gwe tuyinza okugamba simunaasomesa okukikozesa gwe tuyinza okugamba omulalu omutebenkevu. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo omusiraamu ne mbasaba ne bamugaanira ne baga nti nze mumumpe nja kusobola okutambula naye emikolo tugende ku nnyumba ya Mungu n'ekitufu ekitukuvu oba oli awo anaasobola okutereera. Ekyewuunyisa ekinakuwaza ne baga nti tutidde okufiira eyo tube nga tetumuziise. Twasimbula 19 ne bakomawo 29 ennaku 10. Twakomawo ne Kampala ng'omusiraamu akyali mulwadde yafa January ono ennaku z'omwezi 11. Famire ye bankubira essimu nga bakaaba amaziga ne baŋŋamba nti kituluma okuba nti mu bintu kuba mukadde waabwe ssente era zimazeeyo yabaga nti siina lugendo kunsi okujjako olwo. Kati njagala kukulaga nti sikimanyi mu nathiri yaabwe naye beeyama ne baga tulina okujjuliriza umra okukolya mukadde waffe kuba kyekintu kyafudde nga takoze andi tukinako obusobozi. Kyenjagadde kyeki omuntu eyakulembera okufa n'aba nti yeeyama nathiri okugenda okukola emikolo egyo abafamire bwemba mulina obusobozi mukijjulirize okituukirize. Era senga kibeera wali mu kaseera kattalika ye oba emmaali ye gy'alese tusooka kunoonya ayinayo nathiri alina kyeyeeyama eri Mungu tujjamu omuteeko ogwo ne tulonda n'agenda omukolera ibaada eyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri ku nsonga ey'omufu mukolera okuba nti ye teyeeyama naye gwe n'okisalawo kimukolera. Tulina bakadde baffe abatukulembera tebaafuna busobozi tugenza obufuna nga tebaliiwo okkirizibwa okugenda okukola emikolo egyo hijja oba umra n'enniya ey'okuba nti empeera ezo ziba za mukaddewo. Ebibiina ebitutwala eby'abakadde baffe n'ekyaffe ekya Misbah abasomesa babaamu nga bakisomesa nti weeyambise bakusomesa butya bw'okolera omuntu eyakukulembera mu lugendo lw'okufa. Olw'okuba mukadde wange antegeeza nti abantu mbategeeze nze Hamisi Mawejje omuggalanda
director al-Misbah Tour and Travel Agency. Mugaranda. Ye mukadde wange so ekitanga akyaliwo ate ya tuli bagulanda. Mashallah. Njabasaba okweyambisa ekibiina kyaffe Allah wanabakkiriza ensi n'agitereeza engendo ne ziddamu inshallah. Nja kumaliriza mbawa ssimu yaffe 0702 835 3 oba 0774 835 3 0702 835 111. Sijja sosa bigambo byangaawo okujjako okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atereeze eggwanga lyaffe n'ensi yaffe, atwongere okumanya n'okutegeera, atwanguyirize okutambuza ddawa oba okutuusa bituba tusobodde okuyiga ffenna mu abawuliriza mbituuse ku balala, era atwanguyirize n'obbikolerako. Nsaba Allah ffenna atuteeke mu bannanyi kuyingizibwa jjana awatali kubonerezebwa wadde okubalibwa, atusonyiwa amazambi gaffe agaakulembera n'ag'oluvannyuma, amanene mu go n'amatono, amagendere ne getuguddemu obugwi. Allah tumusaba atubikkirire era atusonyiwe. Subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.